KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne ssente nkalo. Jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserengende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lily Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Baza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown and Niro, Biswanka, Ashro Wempere, Banemedewo, ng'okuyingira mu twalo gumo, VIP emitwalo ebiri, emmeeza emitwalo 5, emmeeza VVIP akakane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Honorable Dr. Bedi Bwanika agudde mumbi lengera Honorable Seungu kibakoze yadi Bedi Bwanika saidi zeno anti nopu emusula ku mutwe nga nviri kyalwadachi emutamize zabwenge kakati ate kiri emubende mubako kaba NRM olutalo sematalo wakati uwo mubaka Bashir kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Kabanda Daudi David onono nga wakasambya district Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno sibirungi yadde n'akamu n'akeddagala era ng'olutalo sematalo lwe bagenda mu maaso n'okulwana eyo olw'ebigambo lubatuusiza wala bitwaliddemu n'omubaka omukyalo owa Mubende Municipality Hope Grania ono nno ye amanyikiddwa nga Bashir ategeezezza ezimu ku nsonga ezimuvunaanya kwe kuyimirira ne Zaake Francis Botebe byavaawa wawe bitandikidde byonna nno mbikuleetedde ye omukyala ow'Emityana amanyikiddwa nga Joyce Baagala baganda bange baganda bagera olugero ne bagamba nti bantu balamu magoma gavugira baliwo lwaki bagera olugero oba oli awo olwefaananyirizaako ko bwerutyo nze ddeni abatuusaako ensonga semasonga Beyond the newsroom gwe mukutu ogwasalawo okubanga gukuwa byewetaaga okubeera ng'owulira most especially ebikwata ku ggwanga lyattu Uganda ebyo nno eby'ensonga semasonga bye tukuleetera wano nobango bifuna buterevu nnyo nnyini ddala nkusaba na bombefu bw'ekika ekyewaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ejaba etambula emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okuba nga nkusaba gwe omulundi gwogusoose okulaba video zaffe subscribing ku Beyond the newsroom okone mu kadoka gye personalize oteekemu all ofune notification ku mboozi zonna ze tuteekayo njagala nkuwa ebigambo bino bya mubaka Joyce Baagala ntwatwa ogende maaso n'okubeera nga ate yeeyo biwuliriza tekaali kalulu kangu ndizo mtu bana sambayo kuogena na ye president Kyagulanyi twatulanga bola tudde mu kati kano wali wakemagera awo tulana nga mwanyinaze buli kyonna ekyetaagisa mu mawulire okikoze but we need to move, we need to take the next step. Ne mugamba ngenda kujja okakasa ntwale ekigambo kyo kitwale okika ne mugamba kitwale tekiriko kiwandiko tekiriko ki naye nze nkuwadde assurance njija tikale. Of course bampoga wali bakwano bange nnyo nga basinga okumpika mpoga Segona muwanga at some point nga ajja ne mu newsroom nga bwaba bamuyise ku show nga jagundi yafe yali ya glass but ngamba but you Joyce, what are you still doing here? You've done enough in the newsroom. Ati Emityana nga nabo bantaddeko akazito era honorable Zaako oyo ne taata we batandika okugamba nti Baagala watajja kwesimbawo tujja kumanya akola ne Museveni, tujja kumanya akola ne Museveni. Kadembera mwe yembera ne ngamba nti nedda opposition so ne njija najja ng'obudde bugenze but the understanding era ne bankolera nnyo abantu bonna abali ku ground kuba najja obudde bugenze decision nagikola late naye nga ndaba kyekisaanidde ng'ojobbing kana mu kalulu nga nja kalulu ako tekaali kangu biri mugumu was difficult
Bidia vili mugumu akalulu ako tekali kangu. Bigambo nno bya Joyce Bagala ntwatwa. Bantu balamu. Teyandibadde Joyce oboolyawo disappointinga Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezimu oba endala kuba yamwesiga nnyo mu Nambogo munne. Naye bwe bityo nno bwe biba bw'owulira ebigambo bye agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yamusinkana ne boogera n'amugamba baagala okoze kyokozeeko mu newsroom. Kakati janguko eno tuweereze bannayuganda era bw'atyo najja ng'omusajja amwesize ng'amuwadde ekigambo kye naye mbola okuba mbunale mukwano gwa mpuuga nnyo munnange nga naye ajja abiŋŋamba kakati akaseera katuuka ak'okubeera ng'aba ku mmeeza mwattu bw'atyo baagala nno ne kimulya kyamulya kitya ate eyo tetujja kubanga tuddayo. Njagala nkuwa ebigambo bino olabe ku lutalo oluli emubende mu basajja bakulu bane eno naye katusooke n'ebya Sseggona kw'oteeka musajja mukulu wa Abedi Bwanika. Sooka owulirize wano. Yotamanya weesimbira mu constitution yani ebyo binafu ku kibuuzo kyolina kati ekyo bonobo oyagala okumbuuza ojja kujja nga si kyekyo kino babuuza delegates conference babuuza delegates conference mpuliriza kuba gwe mukulu Ssebungu ekisooka munopo wansanga nzigendi nga mbimanyi tukijje mu ddiiro ekyo kamuyambe twayingirira ku damu ekibuuzo wayingirira mu constitution ki giweesimbiramu Honorable Ssewungu ali mu kubeera ng'ateeka ku kyokya akasajja ka Dr. Abedi Bwanika musajja mukulu ono avaayo n'ategeeza nti NUP terina constitution kwetambulira n'ebintu ebirala. Ajjukira nti mu ssemateeka wa wano mpawo kibiina nakimu kisobola kuoperatinga nga tekirina ssemateeka akikulembera newankubadde nga NUP yakola ennongoosereza mu ssemateeka ono oba Bakibyalama gwe batandikirako ekibiina ne basaba meeting empapula zino mu Eastover Electoral Commission naguno gwako ekyaganya okubeera ng'egazeetinga ekyo ne tekijjawo nti terina ssemateeka oba oliyawo kwetambulira. Kakati nno daba bwe bateeka akasajja ku kyokya bitya nkusaba mbikuwe ogende maaso n'okuba nga ate byonna obiraba. Wuliriza ebigambo bino. Ekitalina constitution n'okyesimbamu n'obeeko omubaka wa parliament akikira kimanya kabonera. Those are very big questions. Bantu bawangayo mbuzi. Tewali kibiina mu electoral commission mwami Kungu kiriyo nga tekirina constitution. Era kankiddemu kubanga okusomesa batugamba omala okumaka okola evaluation n'okola correction. Kanziremu collecting errors z'abamemba bakuba. Nkiddiŋŋana bw'oba oli mu igo olwaleero ng'olitudde mu igo ya leero nga tomanyi nti ekibiina kya National Unity Platform kirina constitution mu electoral commission wano oli wakyamu. Constitution ereeta okutamponayo musira nkubuulira nze ne bw'oŋŋamba nti abaatandika ekibiina kya NUP bali ba fire base group sirina buzibu nakyo kubanga baatandika ekintu kye bajja ku muntu yakiina ne bakireeta eno gye kyakola ki gye kyajja naye constitution gye bajja kukibalama yeri mu electoral commission era gyerina era Ssewungu Abedi Bwanika n'abalala abakivuddemu gye beesimbiramu because nali nsaba ntya munyuku okumpa okwesimbawo nga sina constitution ensinzira kukola ki kumpandiika nkuwadde article 6 mwagambe twali delegates conference nengikuwa si eyo anti nze nkuwadde kimina era kikwale kiri mu electoral commission nze sikolera state nkolera opposition bw'oba omanyi ebiri state nze nkuwa ekiri mu electoral commission because kyegamba kibalama kiwaddaho okinga kyagaana okugenda mu delegates conference ng'asinza mu constitution eri mu kimu gyewabano bwe yali ahanding over instruments ez'ekibiina yali awaayo he was handing in the constitution which must be in conformity with article 72, 73, 74, 71 of the constitution of Uganda. Ebyo njagala mbikunyonye bubi n'olwekyo
ekintu kye tugamba newaba kibiina wakikyawa waliwo fakisi otanyiza kuvaako yes I can accept constitution gyolese mumuli national unity platform eno gyogambye gye mwadoptize constitution ya national unity erimu mumuli nup and eri nuru can it still be the same party nakikuwadde muganda wange unfortunately ebigambo ebyo byabadde biwanvu naye nga Sseungu agezaako okusomesa musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Abedi Bwanika. Anyway, abasajja abakulu abeefaananyiriza nga Bwanika bannyumira katubalinde mu kibiina kyabwe ekya DF ate oba oliawo munnange bagenda kukola ebyamakulu. Munywanyi nzikiriza tuyingire butereevu ensonga z'emubende. Omubaka Bashir Ngatunka ne Honorable amanyikiddwa nga Kabanda Daudi David Ssabakunzi wa PLU Patriotic Legion of Uganda ya General Muhoozi Kainerugaba. Wuliriza. Nengana okuwagira ogoba zaake era n'enfuuko obuzibu Kabanda amaanyi gange agateeka kunze n'okunnyonoona buli wamu. Olunaku olulala nali wano kwenitisi Sam kino nkibuulira abantu. Waliwo omukyala ali awo mulabwe editicha bamuyita mukyala ndi abahika. Okiwulira ne bampita bwe nali sinayogera abasomesa ne baŋŋamba ndi Haji tulina okwemulugunya tulowooza palamenti yammwe tekoze bulungi bw'oba ojja okwogera ekintu ekyo nakyo twagala tuwulire eddoboozi lyokyogereko ng'omubaka nti tekoze bulungi nga palamenti eyawamu. Kakati bwe nasituka okwogera ontawanya buli vaawo bwe nasituka okwogera nentegeeza abantu ti palamenti eno eyise mu bizibu ebyaki eyise mu bizibu ebyenjawulo era erina ebisiraani ddala byatandika nabyo ebitabeeranga mu palamenti ki nga bobe bakugambye oyogere ku nsonga ya palamenti nga bw'onooba olina ng'otudde n'abantu wano nga tunatandika kwogera naye wano b'otudde nabo wano abasomesa ne bagamba naye yogera ku nsonga palamenti yammwe ebuzeemu palamenti ekumi n'emu yebadde ebulamu okiwulira kakati ne mbagamba bannaaye ekisanja kyakatambula emyaka girimu 3.5 naye amazima gali nti ffe tetunakolera myaka emeka 2 ne mbagamba ekisaani kye twasooka okufuna nga 11th parliament kyali kyakufiirwa sipiika ekisiraani ekyokubiri yali covid ffe wano nga mubende netufuna n'ebola okutaataagana okwo kulinga okuno naye kunene lyebbanga ligenze naye obudde effectively bwe twakakola bubuki kakati wano we natandikira neŋŋamba ti ekisiraani kye twasooka okufuna kufiirwa sipiika omukulu yatema akantu ako okiwulira yakatemeraawo n'akawa sipiika yatema Bashir yage parliament ya kisirani kugamba ate oli engeri gyatamanyi Oluganda ndoza bamugamba nti twafuna ekisirani kya sipiika omalawo munno omalawo kitundu ofuba sipiika yennyini ye yampeereza akantu ako nga munyiivu ne message zina ze sipiika yennyini abakutta bambi oba kitegeera Kabanda lwaki atutuusa ku kintu ekifaanana bwe kitye mubende ate si wamu nze mbeera n'ebyokulabirako byange President Museveni ku nsonga za Kaweesi jukira zaalimu Jeno Karekeyola naye amawulire galaga kigambibwa okuzira ku sources President bamutwalira akatambi nga omwana yakasaze bulungi nga Kayihura agamba thank you for the work done is he finished? Yes. Bano abasajja entalo zaabwe zitandikira ddala mabega era bw'owuliriza ebigambo ng'ebyo mu butuufu oyinza okuba ng'obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala era ng'ensonga mbwe ezimuvunaanya bye bigambo ebyo oba oliawo byayogera ne bituuka ku sipiika Annette Anita Among ne bimufuukira ekizibu. Kaakati awo wennyini njagala okubeera nga nkutegeeza
inti Kabanda yayanukudde biki byayogedde bibino naye yagana okukolera abantu katayagala kwekwasa ffe Bashir okuga nti nzize buzimu bende nze nsubira nti nze ne Bashir bwe tufiire Kampala omulambo gwe tegutuuka mu bende ogwange gutuuke mu bende ogugwe tegutuuka ye mu bende gukoma mu Kiganda akimanyi yali kansala n'afugayo ekisanja kimu muganda we yennyini n'amwesimbako n'amuwangula era ne kino surprising nnyo okubeera nga atidde okwesimbawo kubanga nze nkugamba badde ajja kuba wakutaano mukana akamyufu ke NRM adde ajja kuba wakutaano kubanga Mubende municipality alinamu oluganda lwogu omu muganda we abalala ab'enganda ze bonna bali mu Kiganda kakati teri muntu adagenda muyimirira mu mugongo nja kunyolerwa wamu ne bannamubende municipality ababadde baagala okumubonereza mu kalulu akirabeko bino byaga nti abati mbo bino byagamba mbo nno bamwogerako mbu agenda akolera abantu bye oba oli awo ave mu bintu by'okwekwasa ebyo nno bigambo bya Kabanda byayogera eri munywanyi oba munywanyi we amanyikiddwa nga Bashir wuliriza Bashir wala Saamu ndi mubaka wa parliament owa Mubende municipality bw'okyaliko ebizibu bya Mubende municipality n'ebyetaago by'abantu bange byawukana ku by'ebuweekule byawukana ku by'ekasamba abantu b'ekasamba bayinza okwagala ekintu aba municipality ne batakyagala bwenvaayo ebintu byawukana okusinzira ku yes bwenvaayo nempagira ekintu lwaki gwe mubaka munnange gwonteekako olukongolo nga gwe wagidde ekintu ng'abantu bange kye baagala abantu b'e Mubende municipality baagambye tuwagire etteeka ly'emmwanyi nga bo kye baagala gwe n'ogenda n'owagira lwaki nze bwe mmala okuwagira ate efuuka mpalana gwe bw'ojja n'ogamba nti nze ne mu pulojekiti eno nze negamba sigiriimu lwaki otandika n'ekyo okuntambulirako tisijja kuwagira pulojekiti kyamu omanyi ku bintu ebirangibwa Ssekikubo n'okumukuba ennyo esembabule bamulanga okubambwa like alimu omusaayi gwa opposition naye noono bwengenze neetegereza ebintu bye alabika alimukka akatimatima ak'obuntu aka opposition okusooka jjukira nti speaker bwe yayisa gundi ey'okusensaringa bagobe honorable zaake ku bwa commissioner wa parliament gwali mulimu munene era bangi bagukolera ddala naddala abo abali ku lusegererwe paka lwe bamusufulumya ebbali honorable Bashir y'omu ku abo baagaana okubeera nga bawagira ekyogoba zaake era ng'agamba eyo y'emu ku nsonga ezamukubya endala ono yali ku lunaku lw'abasomesa e Mubende nga wakayita emyaka 3 ku kisanja kye n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ekyennaku kye basooka ofuna nga palamenti y'e11 kyekisiraani ekyokufiirwa sipiika ne bafuna ekisiraani kya covid okujja ate era ne Mubende okubeera ng'egwebwamu enjega ya Ebola ne bagiggala okumala akabanga imbu ne basalamu akatambi ako nga bagamba mbu ekisiraani kya palamenti ne bakasindikira speaker Anita Among kwe kukamuddiza amugamba sebo nvuma wano wetutuuse mu muntu yonna nga tamanyi lulimi bwawuliramu akagambo konna kayinza oba nga ategeera nga kavumu akategeera emboozi yonna we yabadde oba omuvodde era ono ng'ategeeza nti ebyo byonna abadde ajja abikola abadde Kabanda Daudi David era ng'agamba nti bo obutakkaanya bwabwe batuukako okutuuzibwa Honorable Thomas Tayebwa Deputy Speaker n'omubaka Hope Grania omukyalo wa Mubende ne batuula nga babuuza mwene Kabanda obuzibu bwammwe buli luddawa ne bagenda maaso n'okuba obaolyawo nga babigaayagaayamu sebyabwe nno bwe bityo bwe biri naye nga Nuupu yabasimbyeko akasajja akatali kangu newankubadde nga muto mu byobufuzi naye ekyamazima ground kalabika kagiina mu 5 amanyikiddwa nga Ismail Segawa abangi gwe bamanyi nga Shuaman Segawa akola ku radio Simba kubanga aludde nnyo ng'agenda maaso n'onnyonnyogera amatu g'abannamubende na bingi byatuuseeko mu bitundu by'e Mubende nga yateekawo n'enkola n'enjogera egamba nva Mubende tovimba nga tova Mubende abadde musajja musaale mugenda maaso n'okuba ng'asuddiye ennyo ekibuga Mubende nga kwoteeka n'okwagala ennyo bannamubende okwagaliza ekitundu kyabwe oyo nno Yeshua Mani Segawa era abagamba waafunira tiketi ya NUP
mwattu mumulinde mumulabiranga ddala Shuaman Segawa munnamubende musajja oyo yanjagaza nnyo okwagala ekitundu kyange newankubadde siva mubende nga ye bwayagaliza bannamubende okwagala ennyo mubende. Munzikirize mbatere wano tusinkane nga Mukama akkiriza. Nze ni BTN Media Beyond the Newsroom. Mwagala olanga naffe tuwe business yo tujja banga tugikwasaganya amalira disana. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.